Okay, lovely people, welcome to yet another edition right here at Cookie Promotion. And of course, every time we pull up, we always pull up with exclusives, updates. Today, I'm somewhere, close to the lake. Charideko Mukulu, who has been making grounds on internet. Ngatwa Mukulu, ifana yu Mukulu ne videos is circulating ali ku Mukulu. Many Ugandans, and they are having questions. Jemusangi de kwane munu ngali ne baby mama. Yeah, or Mugole, dripping in white, man, looking very fresh. Was in Abuto. Was in Abuto. Mulibato. Tulibato. Kwa ati ndo zamba nade manyi okusinza nga yokulaba mbaga yakusaze emyaka nga 5. Ne mukulu ya musaze bebe wange. Wana soko buzeko batulaba abasadike. Abatula 13 Ruganda Dr. Simon Banks babale kujja. Choino mayasazo noziba za ko mulamu naye mnayo muganda wange. Twaganda why not? Why ra kasawa mpade location nengamba by means oba wati location tusinga basajja banaffe bokanena abawala bangamba send location kati omwala ongambya send location tukole ki soko gambe Banks kati kyogamba waliwo abawala batandise okoma bakuba amasimu bwe banji basingana abasajja olimba abagala nya abafumbo bona be wagamba kedda mu myaka giri bakomyewo nyo. Well, say hi to people. Just say hi. Just hi. Just hi. Good? Yeah. Okay. Tayogera nyo. Definitely. She's less words. Honeymoon we kutwala etya? Same just sometimes olomo obaneka stress come town ogenda ko kumazi. Yeah. No mulamu kompola. That's why to. Nembaga yabadde mwaji ko decide zeno. Twali busabala. Mwali busabala. Etezo omumazi embaga ne musinde nembiro Kampala ne mujiyitamu. Twaisera ku mazi. Kine muki? Ha. Ekitumo kiwanise Banks. Towayise kukolansi wa Museveni. Kolansi wa Uganda. Saka dikiri kitya soko ngambe zino kati lunaku lusose mu bufumbo officially sinaweza unakutera empeta ba twagitadde ko ndoza evening yesterday kati zine sawa zo kamala mu bufumbo buli kikabutya bufumbo bulungi akwa kintegedde Uganda obera mu bufumbo ate abakazi bajja bangi. Yes, simanyi baba nonyachi. Anti bagamba mu abasajja abafumbo temuteka nyo ku pressure batwagala nyo kumulaba alaba. Tokubanyo simu. Wane mtyalao. Kitambula kitya? Si kibi. Njagala Banks nga tunagenda wala nyo so ko tusigiremu ekifananyi. I mean umanyi tubadde nawe banga lyonna. Actually now to bring it to a personal point, we've met on different occasions is nawe nitunyumyanga toyina oyogerera ku kitu kyakuba na mukazi. And there's personal life and public life. And ebera personal life chova ne kumbaga kwabadeka abantu batini kati mwa abantu abatini namasimu twali tugaganyeyo. Kubanga we need privacy. Amasimu twali tugaganye naye mnaye toswagana muntu kuyingiza simu. Era kwalika abantu ana. Kati mwaba bazene simbe bakute ku video. Chokama bade plan bade ya kukuma kino ki munda paka muzale mukole bichi family bera private chemanyi ebe oba ofuna emirembe kubaka sawa zina social media ekubye nnyo bosoma ku comments ngo ino mutima omunafu omwana yangambe mnakubye kisi ya view once ko comment ki sasa na discover ko kisi ya view once ale comment ki wasomye muka mu videos walabye ne kuchamula no gamba okay ano siziremere zamnyo kuba bana Uganda banange mbamanyi tulina nyo omuzannyo le mbamanyi. Okay, so Simon soko sigire ku bantu abana Uganda batulaba because now ensi yonna Uganda erige okumanya bino byatandika di like for how long have you guys been together? We made last year. Yeah, last year. Last year do you remember the month? October, yeah. Good memory. Okay. Yeah, we made last year in October. Yeah. Why one love titimuka butitumusiso naye bekola tujja bigumikiza nga tugenda maso. So, was it a plan? Yali strategy go okukikipinga indo like silent, no going silent about it? Chemanyize ku bulamu obo yagala emirembe toteka kintu ku social media. La no kumala embaga okulinyawo eri atokujeno nti njaga nyo peace. No. Kale ndi muyimbi naye sagala nnyo
saga nnyo kale kubeera nnyo mu bintu oba bingi oba kati ng'ebintu biri private kyova nze kintu kizibu nnyo abantu kumanya wensula kizibu nnyo abantu okumanya gwendeetinga kizibu nnyo okumanya abantu ebinkwatako ennyo okujjako kyemba ntaddeyo. Okay. So era abakute video ku mbaga wabatadde ku full stop taddamu kujja ku mikolo mirala. Buli kirungi kibamu n'ekibi ekibi kibamu ekirungi. Now we are trending. Yeah, sure. Naye kati yawulira atya kubanga muli mu kutrendinga? Kati ye kyendi fine nakyo kyonna aba fine nakyo. Bwe kiba siri fine nakyo taba fine nakyo. Awo kiba kikola. So bwe mba nze ndi fine nakyo naye aba fine nakyo. So abafumbo babeera kirabi. Njagala Banks. Njagala tusooke tuddeyo nnyo emabega okusinga nga tetunadde no maaso mikolo. Mugambe mwesinkana mu October. So last year. Mwata like mwesinkana mutya, how was your meeting up like? Meeting up, she's a fan of music. Yeah. Yagala nnyo music wange. Kati ndi muyimbi of course. Kayimba kikasinga kwagala mu katalogu. Banana. Yagala nnyo Banana. Okay. I move us just solo tour. That's why you got just a cappella. That's why I Okay. Can you sing? Can you sing? No. Banana. Like, she can sing, but she can go with the rhyme. Okay. Just ebintu kye birimu ebirungi boyidde oluzungu lwali lunsumbwa naye kinategeka kireka mmanyimu oluzungu kati oluzungu lwinegejje lujja tubeera mu luzungu waliwo ebikutama oluzungu luwunyi nodda nga tobutegedde. Kati awo kageze waba alina kyadde akubuuza gwe n'owuna buwunyi nti nze mba sibitegedde kati oluzungu luba lungi naye akivaako buvi yaba amanyi kitegedde naye era mmala oddamu n'omubuuza jasi olumu bw'aba ayogera speed mba sibiwulira bulungi kati era mugamba ayogere mpolampola omuyigirizamuko Luganda n'omugamba amanyi linnya lyange lyokka mu Luganda Sembatya. Gotona mwayo linnya lya Kiganda lyonna era alina lyange kati naye wamutumye Sembatya naye awo ekintu kyekyo okinywezeza. So like kibadde kitya ebbanga lyo musisinkane like if you oba wakusigira abantu kifaananya bakulaba ku social media ebintu bitambudde nnyo naye wanza bba waliwo emyaka nga giyitamu bwe bati naye omuntu bw'oba oyogera naye n'abali kusimbagaye basooke bakwesonyiwa simu yo evuga nnyo omuntu oba oyogera naye ono she is so understanding, very very understanding kubanga yenze omuntu abeera mu bawala bangi bangi nnyo mbeera mu bawala performinga omwana ne bujja ne bukwenyiganyigako bangi naye si omuntu yali abedde akawo n'ambuuza lwaki era bamanyi ndi muyimbi mu industry. Simon kati kasuke nkubuuze kuva ddanga gwe oyagala bazungu oba waliwaddeko n'omuwala nga Muganda Abaganda baex bonna Baganda baex naye Abanyarwanda ninayo Abasudan naye bampitamu ninayo Abatanzania ninayo Munakenya gyali kweri baex nayo Mukongo abawo ne waffe naye nga relationship si biri ebigenda mu deep just bya kiki kuba nkoma ku kiki nze ntanywa obulwadde sigenda yenyeyo n'omubiri gwange gw'ekitiibwa. Kati kiki ekyo ekyakwagaza omuzungu kyekyakuja mu Baganda n'ogamba waayi kansuke ndabe na America kigwa kitya? Kujja sikusanga omuntu gwe mwetegerera naye bulungi. Kati kyogamba Banks mu bonna bye wayina be watambula tiwafunayo nga mwetegerera bulungi naye nabo baaliyo naye tebaliyo kivuga tebaliyo kati wabaawe byagaana. Naye ng'era abaana baawano bakabi nawe okimanyi bakabi naye wabaawo otuuka ng'olina ossalawo ekyo kituufu ekyo waliwo ekituuka anti kati waliwo engombe egamba ennaku zino mbu tetukyayagala tolina gwa mulaavu lwa nsonga oyagala omuntu ogwa mulaavu n'omuntu akwongerako kyoyogedde kituufu. Relationship tekoma kwa I love you too ekoma kwa mwezimbye batya either mentally financially emotionally physically like buli omu azimbye atya munne kati awo agattako nange mugattako
Okay. Abantu bayinza obuuza mugattako kineera mugattako wakati yejje wabadde bamubuuza yalina emyaka 20 kati wamusaze emyaka awo mbadde nzijaawo 21 years awo mbadde nzijaa Banks wetudda ku norms of our traditional culture. setting tewati like didn't you think about it at first nga tonatandika kubanga going into relationship with her ebyo ndi musajja muganda sembatya nedira ngonge naye panyo mami wange ekitiibwa ekintu kyonna kyaba fine nakyo omuntu omulala tolina kyogenda kuŋŋamba. Okay. So kati mami wange yeyankuza so ekintu kyonna kyali fine nakyo kizibu omuntu omulala kuŋŋamba nenkyusaamu kuba ye bwaŋŋamba naye ebanno mbasizaako mukono but bwantegeeramu ko nga mutabani we nagamba mutabani we alina byayisaawo oba alina byonna bina nga bibiri hidden agenda ngali fine then omuntu omulala bobaani bana ku social media bonna babamala aba social media nze mbaagala nnyo banyuma kuba nange mbeera ku social media tuli banna Uganda twesabule naye nga social media gotero giwamu obudde maybe once in a while. No, by the naberanga kawo nendowooza nendoga one time aba training babeera batya bibeera bitya nakyenda just bisumbwa muti amasimu gaba mangi kuva ku makya nade nabyokukola bingi naye obudde ndi ku ssimu kituufu actually nange nakiraba ekyo dabule tukubira essimu babize naye abantu badde ejo nade onamazoba video zamwezo nga zisaturating abantu bagamba Simon Banks yali omuyimbi w'eggwanga n'asalawo akakali yali anti soko wulire yali omuyimbi w'eggwanga yewe yafuna bwati omukazi n'asalawo adde mbufumbe alekerawo kubanga tutekako embeera endongo obadde okosatwetinga nnyo mbufumbo kati boy kaliya yesooka kubanga yentuusiza era kaliya yentuusiza lekuono kuba nisinga naye siyimba teyandirabye kayimba kange era naye akimanyi kyensinga okwagala ekitegeeza okusooka okweraba first sight music wange omuntu wena ali oba olina olemezaamu tomanya anytime wakiwe kiyinza kugattako music eyantuusayo nina ne tune empya from a week ejja actually vagingambako naye mbadde njagala twongere ogyogerako wali nga tumaliriza oluyimba lwange lwagala nnyo lwayita banana by the way simanyi oba lwagalako ki banana naye nga lwagala okay so abatulaba abanaye tuli wano mpolampola n'omugole Simon Banks omuyimbi wa ggwanga apparently abadde agambibwa okubanga abadde yaterera mu bufumbo ntende togamu kuba butandisi kati bali nabutandika leero butereeramu anti kati jukira kati mukimbadde mbakiyita batya aje tubale nti bibadde bufumbo kuba wali emewego oba osobola n'okwendamu ne kati wano oba omufumbo oba olina empeta kintu kiri official abakwagala bonna bakusaba kumukwanako eddi bangumiikirize mu maaso kati Simon omuntu yandiyagadde okumanya wasinzidde ku biki kuba wasinzidde ku biki factors ki omukyalo lezo amusanga zaalina ezakuleetera okulaba nga ekintu yakimala she's calm. You can see her. I don't come. She's calm. Kale mukaka mungayi by the way. By the nina nekinamugana namugama n'omugama naye sinange ejina kinyonyola musinga yali muganda beba n'abakazi bagamba mbuno singa yamukuza tayomba akutegeera era mbera nga singa yali muna Uganda kubanga wawano yandibadde bigwayo naye bigwayo ne kati nange namugamba yono omukazi gwe bagasekawo yamukuza akuba kati yawe abantu simanyi wakinyonyola mu luzungu bajja tuyambako eyo ogamba omuntu nti sengawo yakukuza abaana boogera oluzungu abaana b'oku Twitter batuyambirawo tumugambire musengawo yamukuza kuba bambi tayomba takola ki ampa ekitiibwa kyange balina basenga nabo simanyi do you have auntie? The aunties in the family. Awo ekitegeeza baba bakuzibwa yakuzibwa
Okay. Kati olwekyo njagala okusooka okumanya waliwo is there anything in life ekyaku in the relationship lane ekyakutuukako nekikushapinga nekikuteekamu eno point okubanga n'ogamba nti nze abakazi abaddugavu abakazi ab'emyaka wegiti mbatadde kansooke mala ekintu kunoonya kuba kala bweti emyaka wegiti kabuza ngakazibwako anti wabawo ensonga lwaki abasajja bonna bakimanya abali onoonya emirembe mukazi n'omukazi akuwa ekitiibwa n'emirembe naye gwewa ekitiibwa era still ne peace before love kati okwagalako kujja luvannyuma abakazi abaganda bakabi naawe abakazi abaddugavu bakabi bebasinga naye most time wabaire ekisinga kati wagenda n'ekisinga bebasinga naye wabawo ekisinga sawa zino samani nga weweraba olowooza wandiwadde magezi ki Simon Banks omuto the younger you me tagwa mu love Simon Banks omuto tewandiwadde magezi nagwako mu love edda naye yayonona emyaka gyange mingi kuba singa sagwa mu love singa ndi wakabi nnyo naye nagwa mu love nga manyi waliwo kale oba wesiza omuntu naye bwakulumya kikulumya nekinyuma ne business yo Simon kyenda ne mugambe owedda atagwa mu love nakulemeza naye nze nemezamu abantu abamanyi bamanyi naye love ekuwamu setback ebirala ndi clean like real love love eyo mugigendamu naye si nnungi nekati sabari kasake kubuza kati kagenda kubakaama oyinayo yo ex goterabiranga nga oberaba otye oddamukawo n'omulowooza nze bangi sibeerabira kyokamba toyinayo oyo omugo ogamba oba gwe watandikirako bwe yakuggula omutima ebyaddala kandabe nga simwerabira nga ebyaddala mu buli kyokola okomawo nogamba naye omwana singa bino byona bitusekondi naye boy onyiga next mbanyize next obayo tusoba bakyali naye ka next yako mbasikuzaako lugalo jogamba gosobola okumala relationship nemusigala ng'oli kyali n'omuntu sisukola nemiti wankubira nsobola okupikinga naye sisobola kukubira munkubira nsobola okupikinga naye sikwate tosuka dakika 2 ate nze mba sisobola kukubira bwekito bwe kibeera naye ba ex bange nesaba nina abameka gyebali boy waliwo abaze mu inbox nga baye bakati ng'omuyombera ki kyokka ate nga bakita baleta ennugu nze wemba nkitadde naawe sigamba mu nkitadde nze ntambula byange sikuzaako ngalo so Simon that drives me to a question like what values are most important to you over the time you've been in a relationship? Values ngonza mu Luganda like bintu kigwe ebisinga bintu kye bisinga okuleetera values kiba kitya mu Luganda anti nayo nsire nazo values kiba kitya nayogera olumu mu Luzungu zone nsira mu nzinga nesi bitegedde bintu kye byenkizwe gwe ebikuleetera okuwangaala mu relationship. First respect noba tojiwanze nengo ojiwa abantu abalala ba ex banamba gambi ekyo kintu noba tompa respect naye nojiwa abantu abalala abantu etolodde then ekyanga nayo wewe ekitiibwa love kyemanyi ku love yezimba yokka respect eyo gyombeera nawe yewangaala n'okuwa ekitiibwa kyekyo then kyekirala n'omuntu atali mwenzi boy yaga girlfriend nga muli kutugabane kyekire salama salama road baba ne kolansa abaana abo kati kutugabane kati katambule ku boda woman ensonga laki enfuufu kuba eryali lyakyankalana oba oli aba yakava eno nadde eri bawala bagenze mu relationship abo abawala bebaletedde enfuufu ya kusalama ava mwene nyumba nagenda ne kwena ava kwenye nyumba tugabane aliko olwo baba nga kiba kiralamu ate nga kiba kiralamu.
Okay, soke tulabe soke tufune wano ku chef afere yeye yatukoze cookie kati chokoze bakita batya ne mutu I bring him on because if you tell him to stop ngera kufatira mu bino webiti chips ne gundi supu wacho ne chapati wali ne ka soup kokoza aha ekitambula kitebyo kulya kyekyo nanti obude tetulina kati muna tusonye tuli kyekyo musoke mwerise but abatula batukyali wano mpolampola ne Simon Banks eno gye nabasanze ku side z'okuba side za hane munje tukwasaganyiza mpolampola era nga tugenda kwa tuyongera okuba nga tunywa naye nga bali ebyokulya babwe mpolampola so Banks kati amazima galiwa ane yawasiza ku babiri gwe bawasiza oba omuzungu yawasiza omuzungu ne caption zawadeko wa Simon Weds Shaza nonti bamita Shaza Sharon Sembatia now Sharon Sembatia I think I'll do Sembatia and Sharon kwage gali nguni mpola anaka kyo kino njani kibuze ye as you're eating. How is the meal by the way? Is it good? It's good. Like what Ugandan meals have you tasted? Local food. Rolex. Yes, it did. So how can you rate a Rolex out of 10? Maybe 8. 8. Oh, okay. Kati gwe zimuletera n'omugamba tuli oba olo tukanga ngotewali yagatambula nga ino lya Rolex. Abana ba Rolex bamanyi everywhere you go. Nze saganye by the tambula. Na Rolex ziba kumpi buli wobeera. Kyo kituufu. Rolex bagikolera. By the naimanyi Rolex basically bali bazikolera bavubuka bawulu. Bavuka bawulu batagala afumba batalina sente za mmere. Oli serious? Rolex ne chips zinezo ku street ezekiro zimanyi zwali ziddeko. Zimpa omerana. Ezo mbuveera. Ndena kulya ku street. Anti rajukira wabawe in lifetime otuka byo nobivaako. Nze kati mba mu life just ajja chusa. Oba mvuga Range Rover mmeka. Rolex njiwe ekitiibwa. Nakakomando. Ekitufaansi kikomando kyanima naye ate Rolex awo. Nziwe ekitiibwa. Kiba kyekyo. Era ndi parkinga Range Rover yange ne ndi akomando. Abantu abo bankuziza. Okay. Tuli eri tupika luyimba mbere ne basaso ne ba bribe bagamsaja fa Banks ngabuze twagala performing Banks takwata masimu. Pozinga nali neba sinenga nkwate simu. Twakunoonya naye nga Banks simu tokwata ningamba Banks ali kuchi msajja na nokujja otwita mtu. By the mbera nnyo stress ne depression nze binkuba nnyo Toka mubera nnyo mu depression. Waliwo endongo kuba depression muganda wa. Waliwo beera n'olabanga tekiyagatta ng'olaba opushinze nnyo buli kimu okikoze naye nga kiganya okukutuka nga buli kimu okikoze kisembayo. Bitukuba mu depression abembe bangi bakimanyi. Okoze sound omulungi, okoze video ennungi, TV nezikuzannyamu kawo nekikomawo nga tekikomezaawo sente ate ng'otaddemu. Ate ng'olina okuddamu okola ekirala. Ate mwetuuka nga amabanja mangi. Kanogera mu ka depression yawo. Musemba kyali bafa abere ne batujaji nga boy tuba n'ebizibu bingi. Nze mala ne week olumo nga week ebanga libauddenenga ng'oli bubi nga nesibidde mu nyumba. Kyokamba Banks ebyo ebintu naawo bituuka mugwa ino omukazi. Ono yakajja. Abeera awo nga kola massage, kola massage, ntakukiriza kugenda nnyo mu birowoozo. You like massage? You like massage? We're going tonight. Okay. Ekitegeeza tamutera kwekola ku massage. Igwe ne baby girl. Massage. Ekitegeeza Banks story romantic mwana. Ale yandebadde wano. Wawala. Olaba. Wano weno kubeerawo n'omunyiganyiga. Yandibadde wano singa sibadde romantic. Ati dawe bitegere gy'ogamba massage. Nandi mama yutemu nga tojja binyumya ku TV. Nekati gwe kati nga gwe ali mu kintu saawa zino olowooza kirekawo abawala Abannayuganda bano abamakatabu. Because now it looks like abavubuka bali going in for abakazi abakulu abasinga ku myaka.
atenga nene kintu kyenziki wali kintu kyenalowooza mu mbeera nze ndi spiritual nnyo naye nga emibiri egimu bagiza emyoyo egimu bagiza mibiri mikyamu either nga ono yalina bba muto oba nze nalina bba mukadde waliwo muwesanga n'omuntu kale nga akutegeera nnyo mangu naye nga emyaka gyanjawulo kati olumu ngamba singa nze banzaala dda oba maybe nga ye bakamuzaala oba nga tuli myaka gyegimu we batyo kati naye nabyemubuuzaako kuba otuuka osanga omuntu nga akutegeera mangu nogamba kireka omwoyo gwe mulungi naye kireka ali mu mubiri mulalamu omubiri nga gwo gwakula naye nga omwoyo guli solid kyoba kati alina kati emyaka 21 wamusizza kati gwe nobeera nemeka nandi nze mba musajja bali nomusingako obwo nga gwe wewadde emeka ye waba alina 21 gwe weetaddewa ekyange kisigala gyekyo constant. Ladies and gentlemen, tuli wano ne Simon Banks n'omugole we mpola. So Banks, before nga tetuna summarizing and summing up everything, so plans, what are your plans basically? Planning ndongo. Nga tuni empya nze bagiyita banana egenda fuluma naye nje nakoze ne muganda wange Jesper Ali naye egenda fuluma tuni kuyirwa ndonga nze ndi muyimbi just bino bibeera personal life just eno personal life yagenze viral nefuuka public life naye nga kati kigenda kukola kita nawe tugenda balaba like TikTok kigenda kuba kigenda tabuka nga buli second ogenda okukyusa booti amaaso nga abaliyo nga mu abaliyo balabyeko ku Levikson byakola by the way negwe omanyi nti now it's a new twist Levikson naye yakoze kyekimu nga gwe kyewakoze yawasizana not my desire luzina yawasiza desire luzina kadika desire luzina naye mukulu kuye akona ye mukulu oli desire luzina myaka ana Levikson alimu 32 nabakulu ate kalijukira waliwo batugambye embu design katoli muvubuka mugambe ampe chapati tampadde chapati anyway gwe olaba abamu bagamba n'emyaka gy'oli egimu misaleko design wadda nawe kimanyi okuva kano nali mpifiri by the way kana atenze nali mwebisa nalina mu primary okimanyi actually sinagenda okulaba ebyo ebintu kakano ku simu z'abaneiba nga tetulina nabantu nze naye ntuse mu senior one actually awo nakatandika okufuna essimu kibankubuuziza wali mwana ekyo kireka wakati sawa zino abawala abato nabo bakule bagumikirize bakole bano kibakola but it's like it's the dynamic now abavubuka bali kwagala bakazi bakulu abawala bato kwagala basajja bakulu just wako ku balenzi bakitwala nnyo personal ebigambo ne babinyi wali bayida bakubidde nga batiisatiisa mama wange temukiddamu tebakiddamu nsonga kijje bawa tebakiddamu mama wange bamugye mu bino soneko babadde bamukola mukisa kyagamba abawala nabo bakule kuba nono yaliko omuwala era stiiro kati naye akuze fena gye tugenda nange nja tutuukayo gyali kali abakubira mama wange nga bamugambe omukyala mumugye mu bintu byange this is my life mama wange bamukubira nnyo bamubuuza mukyala alina stress ze bamugyemu ebyo ebintu. Simon kati onazaalayo ku baana olinayo abaana onazaalayo oba yaŋŋambye tujja ku adoptingayo right we shall adopt kyogamba gwe toyagala afunayo mwana nga ava mu ntumbu ezo ajja kujja naye tetolinayo kaana yo kasooka ofunayo that is personal life. So apparently you're looking towards adopting. We shall adopt. Nja ku adopting DJ Ikira. Do you know the other young DJ? Ngenda kuje wabazadde be made name cham Scovia. I adopted DJ Ikira. He's so cute. Yeah. Oh, you know him? Okay. Okay. That's good. So okay. Nankati wemba sofuna bumitwala awo buwera ng'obikola naye banks obulamu bwakuwondedde nkuwulira batya twalo ng'okola wayagala okukolera mu future kati obulamu butambulanga ewabuwala twasaba twasiiba but anyways posing like you feel like
waliwo akatale ke maybe konjagande tukone akatale kavuka mukole comment ziri mulimbu sagala kukola mumanyi emirimu gye nkoze mmwe mumanyi business zenina bayirenze neeyiriba bammanyi yenze muntu abeera eyiribye from zero mukole temubeera mu bakazi olw'okuba mumwagala ssente siwe kiri mukole kuba kyolaba siwe kibeera kati bayinza we babeere nga balowooza nti no omukulu yanteekamu ssente bwamazi amuteekamu ssente okitegeera nga zange ekyo n'okyogera ebyadda kyataga okukinoonyerezaako kisoboka naye kisoboka ng'omwana yakuba kattatu ne kankuba ne ngamba ngenda kuba embaga kati mukole muve mu ebyo bye mutulowooleza ebyo mbuno tukuba shortcut. There's no shortcut in life. You have to hustle, you have to work hard, and get the blessings from the jar. Njagala osubire abavubuka abato basubire basically abavubuka kwane abavubuka abato mwekuume bambi mukole Katonda yasooka magale abantu ababaagala bayitawe atakwagala munyige next buno obulamu tubuyita mu buyisi mwambale ne kondo mwekuume mwekebeze ekintu kyakono mwejo kikulu nnyo njo yakono mwejo kikulu nnyo nekati lero tuzanye mwana akazanyo real quick kamwe n'ababiri ogenda bibuza mu luzungu nandi luzungu naso okuda mu luzungu ne Luganda mpola nga tetunamaliriza all this interview but as we carry on what's that one thing that you've loved about Uganda for the time you've been here? Ombuze nekyanjagaddeko nange njala kiwulira. The people. The people, culture. Yeah, just the place. It's beautiful. Okay. Love it. Okay. And the other question would be, I mean, what's that one thing that makes you love Simon Banks? You know, every day. Every day. Well, he's very lovable. I respect him. He respects me. I just love him for who he is. Okay. Yeah, he's just perfect. Okay. Now, I'm perfect. Actually, I'm perfect. Omuntu yali nyannyo inaja nanda ndi perfect. Tuka tubeera wano mu Kampala tukuba asote munda wanti ndi perfect. Ali bante gudde. Bakujje ku butala. Bante gudde bakuba muli eyo mulaba. Kali mulambo situukiridde. Yali nyannyo ye najja nalawe ntuukiridde. Ndoza mukitegedde. Okay. Now, jagala tugenda kuzanya mukana kazanyo nga tetunamala. It's okay. We have a game, you know, where it's either a yes or a no. So it's gonna be a one-on-one. You go, it comes. It comes, right? Right. So ladies first. Yeah, I'm gonna start with you then. You know, do you believe in love at first sight? Yes. Okay, Simon, do you see a future together with? Of course, yes. Okay. Do you trust completely? Yes. Okay. Are you happy in the relationship? It's very happy. Okay. Do you feel supported and appreciated by him? Yes, very much. Okay. Ane ebyetabu byodabikedawo oli okibaji. Gwe kuuza biri obvious. Watu kyuse. Mnaibana mno. Okay. Okay, now here we come. Do you feel comfortable sharing your feelings with her? Yeah. Yes. Like every feeling. Kitemetememu. Or like kale bintu byana byoyitamu ye kangeze boyiwo ne wakubire sinanga bamwana banks ekintu kitabuse kiganye biki like so kuda no bimunyonyola. Like sharing every bit of your life. Ebyo. So zaffe kiba kitegeeza mugenda beera mu kitundu mu kifo kyonyuma kubibagattako mudde mu mboozi z'abalala. Okay. Kino kibadde kyeso kiri kino kiki. Do you believe forgiveness is important in a relationship? Yeah. Okay. Will you forgive me in the future?
You will. Okay. Now, This is kati wano wetugenda whoever comes first abamanyi. Kankulebe bansonyiwe. Jakuridingira ku ekyo bufumbo bugane gatonda bwezamu ya ndo. You said you will forgive me, right? Yes. Okay. Even in the future. In the future. Okay. So I'm sure then you forgive me. Okay, now with this session, it's whoever wants goes. Again. So Once goes. No, whoever wants goes. Yeah, goes first. Well, about such a college now. I want to love. Wamuza nechiga omuzungu naye tokimanyi. Ekirwa. Values. Alenda akati bachi muluzungu naye kuki itapitika mu Luganda. Choka batoka kuchiga mu Luganda ngato chibachi muluzungu. So checho. Who is an Alibad or the two? Alibad? Yeah. Meaning what? Anaso kuzungu kubani akere nnyo. Who wakes up early? You do? Me? Yeah, it's me. Okay. Now, who? Nebo chibizo chonga ndawo kigenda wala. Ekirwa. An Alibad. Nti kati bochibuza kiraga obujulizi bungi. Alenda just karoka zajo it's a game. Kale. So, who prefers staying in and who prefers going out all the time? I prefer in. You prefer in? So definitely she prefers So teri no mwagala bya wawero. Okay. Who enjoys cooking meals at home? Do you know how to cook? I do know how to cook. But you haven't cooked. Not yet. Tana fumba. Amanyi koza ngoye. Okay. So mwenate mufumba. Zemanyi fumba. Nice fumba. Just what you call because. Okay, now who loves trying out new things more? Me. Igwe. Okay. Yeah, at least that tayagala nyo bintu bipya nyo byatategedde. Okay. Baba mbuuza. Chipsi zaenga zirugenda. Obuka tujja bulya. So, nga tumaliriza mpola. Who loves being alone in most cases? Who keeps quiet so much? None. None. We talk. We have a list. We do have a list. Tugeya abantu ffe. So none. Okay. Kasembayo. Sijabigedam. So I think that is it. Byabukaba. You had byabukaba. Ate kati wantuli PG 15 okitegeera tubajeyo paka myaka jona posing wasa banks nakatekeka kuyagala tukone kateka mukole nnyo mwasonyi abakazi bemunonyako sente mukikola. That's not the goal. Mukole nange nkola. Okay. Abamba za sente ezimu zange na business nyingi nemwerebe yesu kale omuntu akugattako obugasi mukole mwekwase Katonda mukozesa obupiira mwekuume siri mujali. Okay. Kitugenda okukola as we climaxing mukazi ogenda soko omwaka. What is the climaxing? Tumaliriza. But do they are climaxing? Yeah, climaxing go to second. As we reach and climax. Yeah. Go to second. Tuyogedde nga tutuse ku climax. Yeah. So ogenda soka baby girl omweya kapera. Ayaga nyo banana. So muma kapera chap. Well, they saying like they say like I sing for you your favorite song. I know you like the Beautiful in White, but I don't know the lyrics, not yet. But I sing banana. Oh banana. Oh mukwano banana. Ndikuwachi banana. Ombiriddewo banana. Oh banana. Kowe ku banana. Oh mukwano banana. Ombiriddewo banana. When me say bani, ba. But then you have to be dancing.
That was only At least you do. At least you do. Have you seen guys doing this? Have you? yeah, I danced. Yeah. At least. Yeah. At least when it's like banana, you. But she knows. The other time I saw you saying "Omkwano banana." I'm not saying that. Yeah. I'm going to add you on the list. No. You can put me on the list if I you put like. you on the list. On it. You're done. But have you listened to the song? I have several times. Did you comprehend what he is singing Is this about? the boat? Yes. Abayagala tukola atya? I sort of understand. So. You understand? Now, if you're to translate, yeah, what you understand, what's your catch-up line in the song? I must say. You just know banana. Oh, banana. Akayi mwenga kadedicating ono mukazi. Ombaliddewo banana. Yakasangawo nga naye neyingira byange. Kayimba kadda. Oba inago wali okasindikira omulala. Yaliyo. Wampulidde message ombereddewo oba mukwano. Ndikuwachi. Bitono ingo directing ono. This song has, killer verses. Strong lyrics. It's more of love, I mean, it communicates that is deep in love. I wish you could get a translator, and maybe here, the Uganda words, yeah. Mwana alime mu Luganda. Olimba abantu. You sang it to me several times yesterday. Yeah, but you even yesterday on our wedding. Yeah. But you need to get a translator, and maybe I am the one. And jagala bigamba bitegeere. They'll translate for you. Yeah, kale unabitegeera then yawo. Simanyi basobola okuddamu kutaba bagenda kola kye bayita tight marking. Not tight marking kwe kumbeera kenyo. Takkiriza muntu ena kutunuulira. Omukwano banana, mbereddewo banana, ndikuwachi banana, omukazi we n'abiwulira. Nga lwaki tatagala. You need to get a translator and get to know these words. Yeah? But of course, I think that's it from Kuminasatu. Yeah. Hey. Batwadde basaba oba muwe kubeyo olunywegero oba kiki. Nedda. Nedda waliwo tonafuna embeera z'abazungu ezo kubanga mwenywegera mu public. Nimufirika. Kyogamba owulira ensonyi naawe. Sensonyi nimufirika ate. Abafirikaana babikola babeera abana baddugavu. Beekisinga buli wamu. Beekisinga nze sijja. Etegeeza Banks olina ensonyi. Si nsonyi naye buli muntu alina ebintu bye sibikola. Kati abaana bange bebayibira beyo mu maaso. Awo jakisifayinze kiri wafunye kesi ya viewers. So Banks, it's gonna be a two-way question. Even Sharon, I'd love to get your opinion on this. If you're asked to describe your love in a word, just one word, what would that be? Mine is perfect. Perfect. Yeah. Sharon? Beautiful. Okay. Perfect and beautiful. Wow, that's so amazing. Okay. So Banksy. Yeah. How do you picture how do you picture your relationship in 5-10 years to come? Ekibuzo by the bakimbuza nnyo. Tetuli Katonda. Tomanyi bigenda tukawucha. Waliwo omwaka gwagutandika n'ensabaawo ebintu byonna tebyatuukirira. Naye nga kyemmanyi kasamba mulamu. Njaba just passport nziyuzizzaamu kaawo nga nkyusakyusa reason being zijaba stamp nga nyingi kubanga ngenda ba traveling nnyo. Traveling for music. Yeah. I'm going to make it. Yetegeeza sana natukulaba nga record labels ziri zimalayo zikutte. Katonda wa blessing ajane. Nekyalira n'omukulu ajja beerawo nga tukuba party. Akuba party. Naye kati awojja kuteeka ku mutogo Simon ogwa party tulabe yonso kunoonyeza okitegeera mpola. Naye 5 years to go njaba nange tulinayo some dreams of foundation. Foundation. Masakao then tujja bikola bulungi because jokulidde oba olina gusoosikako omuyamba. That's the dream by that. That's the first dream. Bukimu ekigwe kyaffe then we soon to make a foundation. So Banks,
omanyi ife nga bavubuka abadde bakula, you know, we've had statements like bufumbo si bwangu, ebintu bikaluba. Bufumbo si bwangu ogudde ku muwala wewa ebitundu jja byogera bakawempe. Omwala we Kawempe wasose basalama katoze kube Kawempe. Salama salama. Abaana bali babi nnyo. Ebitundu ebyo bibamu n'abakyala abalungi just wakuba babi abavaayo nayo baba bangi. So how best or tight are you prepared for this, you know, journey yoyingiddemu kuba mwana kusinza kuba tusoka watugamba ebintu si byangu? Yeah, I just don't know tomorrow. I just enjoy the today. You enjoy the plan, moment? but I always enjoy the moment. Okay. Kubanga enkya plan zaali nti mbali sina na better one ne kati ndi one. Kati tuli wano na mbali na better walala ne kati plan za Katonda zikyuka nnyo. Kati nze just I enjoy the moments ne bakyali bange ne family yange. Kunyumirwa buli nakubanga ffena tetumanyi bakyali baffe banje bafudde. Kati tulina kinyumira moments zokka. Bw'ogifuna ng'ogikuba. Now I want to just shortly, you know, go personal with you. Is there anything in life you've always wanted to do? Yeah. No matter no chikola. No matter chikola. Kino kyennyini. Soko ineko. Twakinyako ne bro nga tuli bato. Ngali nakyo kiwedde. Kyogamba kati wadetinga nga baana babendi bonna abakadde nga mission egukira ku kalale mission tekoma wano. Nanti tuli ku live. Ante abantu ekyatose no basically abantu kumanya kunyumyamu naawe tumanye wagwan. So niyo genako Mexico bakimanyi abamufollowing abakimanyi Mexico. I think we should go to Mexico next year. Niyo genako Mexico. Waliwo ebiina okuggwera Mexico. Kati awo ebyoto bijja ba asiko bigenda bikendera bikomakomamuko. Nenga byonna embaga yona isigira bangejja. Embaga yaze buzina nga togigenderera bajja byetuuse butuusi ne bawo. Katonda yamanye ebintu bye nange sagira bangejja naye yazze. Kate yazze ne. How did it make you feel ngamaliriza embaga? Embaga. Feeling anti kale wabaawo omuntu asooka okukubira essimu nakubuuza ayoke nga kimiininga. You feel loved. You feel loved. Bo wade banjagala bangi. Ne wano omuntu abakomeze that commitment. Era beera n'ogamba waliyo ayina gwenakola ne commitment. So you had ejumade muri kumukolo gwammwe oba video za circulating nga embaga egenda maaso. Omukyala twamulaba nga ayina tatu ate mu nomuzi zaffe. You know, abantu abayina ebintu ebito ku mubiri gwawe. Tuyina kati kangamba mamange yangamba mwana agenda okuba endongo tonywa enjaga tonywa omwenge ebirala akola. Nze nange nina tattoo ino. But I'm soon getting her tattoo here. Just watch her with Churches Akatim. I'm getting the tattoo soon. Hers is here. Simon Banks 13. But this was the biggest surprise in my life. So, a surprise. It was a surprise to him. Basically, there's another one here. What? Oh, Simon 13 who? Shaza. Ate Saja. Shaza is her name. Is her name? Oh, okay. So, I mean, how did it come in and you be like, let me go tattoo myself? No, she's Shaza 13. You see the brand? Brand 13. Shaza 13. There's a blessing in 13. Yeah, in 13. They don't know. It was my favorite. But let them don't go. Is your favorite? It's my favorite number. Twesanga we bati ndoza ye kuvadde yo mabega mu 19 biki yajja ayagala enamba ye. Okay. Kanange ne banza ate nange 13. Yeah. Well, what's special about the number? It's just my favorite number. I've always liked 13. Yeah, for me it's my lucky number. Okay. Yeah. So now we have some stuff that's spiritual by the way. And the other one here. Yeah. It's a wolf and a dream catcher. Yeah. And that's my mum and dad. Yeah. Oh. So does it communicate like anything or? I just like dream catchers and Indians and different cultures and stuff. Yeah.
So kati gwe zoto wasa muzi butasoka noti amu n'ogamba nti ono kasita abanga alina zino olambe weziti gundi Banks 13 Shaza. Nentiam? Yeah. Nasanyuka by the way. I was very happy. I was like, things are real. Nasanyuka ebyadanze naye manya asaaga. Bayanganga nafuna tattoo yo. Awala nga bansubiza tattoo ne Uganda. Okay. Monsubiza tattoo tewali n'omu yali wali abekuba tattoo zange bangi. Naye no ye nenemuko. Jiraba no yagiteeka byebyo. Kiba kitega she's committed. No mwana yekuba tattoo yo agikwese wansi wa bbere. Tewali agenda jira. Alright, Banks. So kati abavubuka gwa bakwatidde bendera abana ade bali bagala connection bana bagala connection abana bagamba babalaze kubo no kenza soka ba connection ziri nange mujemba wezi connection kezo bagamba tagaba connection naawe yagaba yayi tegeza kati buli yafunire connection ze akadade bavuka basibidde kugwe cyo todasoma mu comment ade bagamba bana Banks yakadi wala waze mu inbox nga bali serious nenga banda iganda munafi nenga cyo kati onaga ba connection za boy banji banji bano banji banji nyonyo anti Banks kati abana yaba connection nze bamind Mugabe I give up. Okay. Totide bana kukera ku macho ngabo fima abana gwanda bayina speed. Yeah. Naye ono buli ayogera naye ngatana mudamaso kagamba nze. Then marking territories. Se ku marking territory ye just anjagala nga yenyo. Nyo dala atamba ne respect. Olowooza kicho okole ekyo kimuletera okuwanga kwagala nnyo bwa. Just being me. It's faking a life. Real. See faking a life. Kumutwala no muri Rolex. Izaziridda. Commando. Amusako commando. Did commando? Not yet. But Rolex ya atazagala. Time wetuka nga yakulya ki byonna abirya. Just faking a life by the way simai kweteka we study. Time wetuka nga ya aseva ya aso. Wetuka nga ya kudalimba kwa kumazi boti ngochirinze kiba kyekyo. Kiba waste. Okay. Si faking a life. Ne Simon kati nabe bintu byakyuse mu mwana nkulaba na mwana ngeri jo damu enolaga semanyi kada bana kwalo kyabaloboza akubbo. Obadde okolera abantu so kiri obadde okolera abantu nekati ndaba mirembe ate mwana abakituka unyo kubayimbi omwimbi kasita ogenda boti mbufumbo we paba ngova ku music gwera ba Vivian Tendo omusajja yamuwasa nti boba mwala kishuka mu obone ofuna lutoza naye katinze ne kumbaga yenyine kiro na ina studio session ne just ne chikola nga tekinyuma amukale naye no soko gena mu studio one next song na sound gwe no kujayo ene ngamba omushaka sukwe mu obuddewe ne mama obuddewe ya ne kati ndi wano ngamba no gena mu studio nkole sasa wava ku music kuba music yankoze ndi wanura music kati muveko ngendewa nino kujuza kubisawa andi kati jukira waliwo tendency yokubango omukyala oyina jukira abazunguzungu omusajja gwa fira mirimu inokera ku macho mufumbire breakfast ayoza nengoye zange no Simon nawe ekyo kintu atoli kiwanika buwanisi. Don't you wash my clothes? Don't you wash my clothes? Yes. She does, yeah. She does. I do. Nengalo. Yeah. Bino birala musibire ebyamu. Omukyala wamufula dda omufirika. She's Sembatia, right? Right. Hey. Okay. Ayoze ngoye. Ayoza n'ebintu ono. Akole asimula. Kati by the way nga tukyagenda tukyali ku nsonga z'emikolo. So mwakoze bukozi mbaga ati byabadde mu kukyala simanya ki. Ayi tukyaliwa. Kwate family yange tugenda Australia. Mukyala ne mugala ne mu representing amakanzu biki in Australia. We shall go but so I think later Australia later this year. Oh. Later Okay. this year. That's cool. When are we going to Australia? We go like when? No, towards the end of the year. Yeah, maybe towards the end of the year. So Max, don't you feel like you going into what you're going in right now? Chigena kujako you being someone independent, because now ogena kufunye other Mtu omulala. Yeah, omuntu omulala duties
okitegeera abakuba essimu bagambe basooka batuleke tumalirize. Big bro yakuba, shout out to you. Big bro. Okay. MC Bra. MC Bra. Sosoko tugambe. Ampa freedom yanze nkwate amasimu wenjagalidde. Talinga bana Uganda bayitawe. Nkwate essimu tusawe na wenjagalidde. Sikubamba oba abatamanyi Luganda, njogera n'Oluzungu oba mukazi oba musajja. Nze bayire ku bintu by'abakazi. Siri nnyo mu bakazi. Sibibera munyonyo. Weekuumira omuntu omugoba naye. Mbaex bakimanyi. Kiriwe kiti goba naye go weekuumira naye ate tekigaana ku moving on. Nze nyangu moving on by the reason me njagala nnyo obulamu bwange obutaba mu stress. Bw'oba otandisa okunyumya stress ngamba you're not worth it. Newanye emirembe nnyo ddala. Kati Banks tusooke tunyume mu just emboozi kati kano ka bro to bro. Abakazi abakulu balina kyamaki? Baba bategeera ensi. Baba bamanyi kye baagala. Baba babisemu byonna. Yaba yagala kusetolenga kwagala oyo gwaba yagadde. Waba kwagadde byaddala gwaba last option. Naye kati ono bana bakyalina amabeere agalinga ovakkedde okwo. Nti odetinga omwana nga bwakuwoninga n'okuwoninga. Kyogereko ekyo. Naye gwe yo omanya naye bayayita mudda. Singa teweetonze. Singa teweetonze abadde ajjasa agamba nga waliwo firi obaani yamukubira amugamba are you there n'agenda n'ayitamu. Nze seesiga abakazi. Naye n'omwesiga so kiri? She's clean. So kyolina omanya nemabajja mu inbox bangi nga tanaba ezimu zaziddamu. Yaziddamu yaba n'essimu? No ngambe ye. Ngambaddamu. Kyogamba waliwo amuyingira akabokisi. Naye Uganda obamanyi. Olimba. Ate kati namba baba bagijjeewa. Naye bablokingirawo ku TikTok. TikTok wali ku TikTok? So bamuyingira ne bamugamba kiki? Obira n'ogamba Uganda munange akubye nnyo wano. Totondafuna akubeta sadolini. Akuyingira n'amugamba nyina obujulizi bwa Banks oyo babikoze. Waliwo n'abamu abayisa baba ex bange eggaali awo balomba ono n'abenda agadde naye n'abablokinga. Ekyogamba waliwo abamu abamuyingira Bannayuganda babitandika dda naawe. So Bannayuganda bannange ebimu ku byamu ebiri mu bakazi abakulu babeera abamanyi kyayagala. Ekirala bw'aba akwagadde taba nnyo nas options endala kuba abana bawala batwagala options. Kati soke nkubuuza era tukyali mu kaana aka bro to bro. Kati Banks obuuzaayo fanange simanyi. Abantu balina okumanya bamanye like wagwane. Nange simanyi. Nja nsagala kufuna ndowooza yo mwana. Kwa kati olaba ifo mbeeramu bino mazzi abaana bajja ne bawuganga. Kati ekintu okumuza twakyogeranga ne bro wange bamuta George. Ne tugamba naye kibeera kitya. Akana nonkala akakwetako kati nga boy kashepinga ebintu. Nga tuwebuza kiba kitya. Naye empewo nnungi boy. Mpewo nnungi yo nange njagadde ate kati ng'ejogamye tugenda ku mazzi bwe tumala wano. Wala tunalirabye bayiseewo wano naye. Ajja tugendako kulya. Just tuzungamu ffenna tulabe. Nze ndi ku mutto ate kasonga bintu birimu ne pate sikuta okitegeera ne kati so Banks tobuka kibuzo kyange. Kati gwe wakirowoozaako ekyo. Okay okyandolinga otya? Amaaso gafuga otya? Bana abaana anze ndaba oba kyekikwambasa galubindi obeera mu galubindi bwoti ng'okeneka bukenesi naye mbavuga nti otunulayo Katonda yakola omuddugavu ssebo asokoliddeko kyokka basobeerawo nga mmotoka naye omwana akuyisaako ebbina bwati n'ogamba waayi kasooke maloko olabayooko naye enensi tulindiwo okuliisa amaaso kimumba oba okirya oba obeera mu galubindi naye labira mugalu naye ali nga omanyi nti omukazi aba mukazi era otunula nga nawe bakutunuulira. But as we're not eating. Are you eating? How is the meal? Mpoze nyali wamadde ekigana wamwitaani
Shaza Sharon Sembatia. Sembatia. How is the meal, Sembatia? Very nice. Very nice. And how is the breath out here? It's beautiful. It's beautiful, eh? Yeah, it's perfect. Perfect. So do you guys like have such sceneries out there in Australia? We have a Murray River in Australia. What? Where I come from, we have a Murray River. Murray River. Yeah, it's a river, but they call it The Chambera. Boy, kitegedde. Kyolumu like ayogera nontabiwulira. Nange kitegedde awo mitawana myere nange sibitegedde. Olunaku luyinza okukya nga ne luziba nga temwogedde nga tuli awo. Okakasa? Anze oluzungu lutini. Olaba nange kintabuseeko ayogedde mugga sigutegedde. Ne tugendera awo era maya mugamba bugambi kyekyo nkitegedde. Sembera muzipaada ono. So now how is your schedule like in a day? That's personal. Just kade bine biri minor nti maybe wa mu lunaku mugendako like ne mulyako wabwedu bane muzanya mu game bane mudduka mu ne mwegobagoba waliwo ne biri minor. Just know olunaku lona olube olungi kuye kuya nange oba wa kasa abeera nange kyekyo kyokka just kugendako kulya ku pizza kulambulako just kuba omulambuza Uganda alambuleko wona efe birungi Uganda nungi wakamulambuza bifo ki ebimu tubadde tunatandika tambula nnyo kuwabaddewo ensonga ezigaana mu ttambula reason being nga biri personal muko naye kati embaga keyawedde mutambula naye kino ekitwadde waki strategizinga bulungi banks okimanyi ekyo omwana wamufuna nosooka obeera naye tomupostinga tomwogerako ex bakimanyi sibapostinga nega sawa zino saa zina kuseta nanti sawa zino kikyanzuludde mu ngalo Uganda yonna kati eri kuffe nina singa tebyabaddewo ebityo era tewanditegedde ekyekituufu tewanditegedde kuba nze omuntu gwendeti nga simupostinga. So for people that just joining banga wakakikwasaganya mpola mpola tuwa ne Simon Banks omugole basically tugezako kubanga twavinga chick chat naye basically n'omugole we mpola mpola n'omugole tumuyingizaamu si mukyala mwogezi she's a more silent person abeerawo to watch see and of course she chips in a little bit where she feels like it's necessary you feel and of course nga tuyongera mpola mpola nange byokulya baleeta kuba embeera si nnungi musajja atusurprise nze n'ava ku norms abamu nga bwe bagambye mu comment abamu babadde positive babadde negative katulwano tuli kubiyitaayitamu mpola mpola byonna tulabe biri bitya Banks tukole kwa ati ndaba omukyala agamba ki abikoze tube tugeya abantu ffe ageyo ono olimba ekyo ino mayono yana bba muganda awo abadde agamba ki tubale tuli mugeya mwera wakuba tugeya mu luzungu awo mukugeyawo pardon tezibaawo oba owulira bulungi tuba tugeya abantu. Okay. Simon. Yes. Ngwanjali badde ndi ubi kyovola bakati amwaso mbadde nga atadde nnyo kuki kuyokulya naye nga tugenda maaso tugakola kasavu kanyama tukola tukatulya bana tusonyiwa okuvaluating empisa z'Obuganda obujjajja baffe mpolampola. So Simon, now gwe obadde oli muyimbi for ne muyimbi simbadde oli muyimbi for quite some good time okubyenga music nga internet stations tezikuwa attention nga zikuwadde kati after you surprising them. Era wenazo kusa kyekindi muntu nengamba Uganda yaffe tujuwenga biki kubanga ku masimu genfuna ne inbox weri singa lubadde luyimba singa nina sente nyingi kati naye mawulire simanyi kale simanyi bagajjamu sente kuba sindi muna mawulire naye singa lubadde luyimba lwange singa natandisa obabuuza Range Rover ya meka. Range Rover is your dream car? Yeah, black one. Then banayiwano babaagala ki naye tugenda baba byebaagala nanti gyekubuuziza wali tugenda balaba nga buli katikitiki buli second mu updatinga TikTok status biki nze ndi muyimbo personal life naye osanga abantu abaga okukwata video mubawa bakwata kwanza sinana biteekayo biri awo kasi natadde ekifaananyi kya wedding bwe batyo n'ekifaananyi ekya ttatu bwe batyo. You like get something out of all this thing
okubaira nga kati sawa zino station zikwayipinga internet ekwayipinga ate nga lusawa ziyo badde gwayitamu n'oteekayo endo n'okola bikinenga nena benanga bakuzole yamuko si gumu si 10 si 10 nze omuntu gwe basinza onyiiza naye nze omuntu adde wakanene ku eziga lyange neneebulirira waliwo ne benakubira bamu nga mbegayirira just okuyisaawo kasitole kange baani abo sasa bayisaawo wano then sawa zino era bankubidde ngene ku station bona bakubidde wano nga bagabambi bali balalamu babasingako ne kwabo nga mbategedde then kale bakuba esimu kumukumu oliwa zikusanzeewa era nabo bagenda kujja ndowooza kuba kati sawa zino omukyala oba olina mu budde abakyala baagala obudde. Have you got that? Imbwa mbwa mchamula nayagala nnyo embwa temwinayo kamwe ewaka naye kiba kirungi mbwa nze wennuma naye kino kiba njagala kapa saagala mbwa mwana ze ndi wambwa ate kapa nze kapa mwana ntiisa eba n'amaaso agaaka wali ogirabye kiro nzimanyi nze yakayaka amaaso kapa zirina emyoyo emirungi kitegeeza nange nsala enzireyo okusaidiza kapa nange nsala enzireyo okusaidiza kapa. But now as we are summarizing Banks, let's go musical. Minasonyo okulya sempisa zino tugenda kukola nga tuli ate tunakola ki abo batuzaala akama waffe then nekira ina oluyimba olupya baleta banana lugenda fuluma luli kumbi fuluma tugenda duta simanyi kale wakuba byesanze n'embaga webatyo kati ninyo wagambye embaga yazze engeri unexpected ffe yaffe twagitekedde zanako nga 10 etasumwa bagikoze bagibakola ogamba nti nga satu olumu tukole embaga netukola embaga sigamba mutwategeka mu myezi na myezi just twakedde ku macha netugamba tukole embaga netukola embaga dyabadde 2 weeks ekinene nnyo naku 14 oba tukina mbuzibu kyabadde kiti ebisale yabadde mulwengi ki embaga kabeeyi kabaddemu kubanga One Love yo yabbeeyimu kukulerayo mwabadde ku One Love omutimbi wa bbeeyi nnyo buli kimu kyabadde kya bbeeyimuko naye era Katonda byonna ya providinga embeera ebeerawo so musically wena kayimba kakapya wagambe ya shooting banana ya notonjo gye bagishootinze bana ya kayimba tabu benda kala ku TV ga wakubye kile kizike kyaffe dancehall we waka so ni amanyi then nenda agina kuzane Jesper naye twagishootinze yawedde okay so are those the last some projects is it no so should we say that zizigalawo omwaka oba no mwezi ogujja ngenda kukola endala no si gujja guno nga gugwako bofuna opportunity nga ofunyemu ku busende butinitini okola kyo wali oyagala. Now to you, because we are finishing up everything, do you want to give them the last words? Any word you would love to give Ugandans that are watching, that have watched all this episode? God bless them. Yeah, God bless everyone for accepting me in Uganda. I love the place. And I'm planning on staying a bit longer. I got a better on you. It's beautiful. Thank you. And I wish you really am eminembo kubera oko. I said to my interview. Ladies and gentlemen, that was it. Right here with Simon Banks msanze mpola mpola nenyingiria privacy ye naye ngambe twathit jangu tunyumye mu mpola mpola twabengeri je tugenda okubanga tukwasaganya ensonga zino, but for you cookie pandis akata ko wakagade, but of course obato na subscribing amen, it's not too late, you subscribe, making sure omalo subscribing onyiga eyo button akakadde na bamfuma move mirachi abakuvuma by the card nene omuntu go magota sasulu ya rent mu muvuma wachi bano abakoze group mbukumbulira mumbulirira biki abantu balina makulu bonna are nabakubira mamange mu muveeko kulo n'oba wa family
bakwesonyiwe nze mumbeereko mwesonyi mama wange omusajja bye abyogedde omusajja bye abyogedde so nga tumaliriza mbadde kyabajukiza waba tonafuna kadde nga tonanyigako kadde kubanga ofuna notifications making sure okanyigako mpolampola till we meet again in a different episode. Musajja tugenda kuba tumunoonya buli wadda tugenga tubawa updates so sasa tugenda ku mazzi oyata sinategero bali kukina yeah, that's it from here. Peace and we out.